Onoonyeza n'onfuna kubanga nkwagala nnyo. Omanyi nakyo kikulu. Ebiseera ebisinga tukola emirimu naye n'omukwano gubaawo. Nina mukwano gwange gwenzijukira ddala yakolanga mu mawulire. Yayogerako waliwo emboozi gye yayogerako ku mugenzi Kafeero. Naye buli muntu yenna alina yamukyawa naaba nga takyalina mikwano. Omanyi wadde oba okola omulimu gw'amawulire olina okuba ne mukwano gwo. Kati gwe yo my friend. At times kinswaza nnyo okuba nti bw'onsaba interview nemba nga sisobodde gikola. N'omanya nti kolumami alabika tali mu mood. Era neŋŋuma. Nengugamba otya mama? Sina tabbu. Obulamu bugamba butya? Obulamu bulungi. Kutwaliza awamu. Webale kunyirira. Ekitiibwa kya Mukama. Okuba nti nnyirira bwe nti nakyo kitiibwa. Si buli muntu nti munaye waliwo b'osanga nga alina ssente alina buli kimu naye nga talabika bulungi n'ogoba n'essente z'alina baziddawa. Naye neebaliza Mukama okuba nti nno nfaanana bwe nti kitiibwa kya Mukama. Nawe mba nyina ebizibu nze siraga bizibu byange. Nebyo birina. Lwaki ali muntu kunsi atalina bizibu naye kisinziira byenkana bitya. Buli muntu aba n'ebizibu naye nga kisinziira byenkana bitya. Waliwo ebisinga ku binnaabyo. Ayinza okuba n'ebizibu nga talina kina kya misana nga tasobola okuafodinga ekyemisana. Yes. Oyo nabeera nga alina ebizibu nga tasobola kusasula ssente za rent. Ebizibu tebyenkana. Oyo naaba nga alina ebizibu by'amabanja ga bukadde. Okitegeera bizibu teri muntu mu nsi muno atalina bizibu. Nenze nkwebaza kintu eki webale kwekuumira ku mutindo. Amiina. Oli awo tokogga tosala oli awo. Sisala. Nkyebaliza Mukama obunene buno bulinga bwe bansindikira. Naye n'obunene si kibi nti kitiibwa. Bwe ntuuka awo mu kifo bagamba omukyala atuuse. So sisaana kunoonya bunoonya nga gwe bagenda okugamba yaliwa bategeerawo nti omukyala ayingiddewo. Tugamba gwe bagamba nti a lady nga okifaanana agumidde. Mami twagala kubanga tulandaga nnyo ensonga eri mu ddiiro essaawa zino. Waliwo omukyala ate nga muwala wo. That is Spice Diana. Muwala wange naye sinatuuka kuzaala muwala wa myaka Mundongo muwala wange. Yes, she's my daughter. Yes. Mundongo. Like I think she's not happy okuvayo nti munnaye wamuteekako show. Twagala clarifying ensonga zino bulungi nnyo. Olunaku lwa Spice lumu n'olumu kyajja kitya era lwaki? Yes. Okusookera ddala bambi Spice Diana muganda wange mukwano gwange, my daughter, and I love her so much. Tetulinawo beef yonna oba simulinaako beef yonna oba naye tanyinaako beef. Kubanga mukwano gwa muwala wange ate nange mukwano gwange. Era ebiseera ebisinga mbadde nga muyita ku bintu ebimu n'abeerawo bambi. Ekintu kino kyazze nange kyankwasiza ennaku kuba nti kyabaddewo naye abantu babadde nga bansaba show abafaanizi bange abanga twagala tukole ki otuwe show. Kati nga mu butuufu bwe nagenda obutuufu bwakyo nga ndayira nti Katonda nga nina mu maaso ga kamera eno ogenda okufuna ekifo kya Sheraton. Nali simanyi show ya Spice Diana nti egenda kubeerayo ennaku z'omwezi nga 10 January. Kati mmala okuwa abantu bange be ngenda okukolagana nabo nga tumaze okubukinga ekifo mbagamba nti bannange nyinayo show egenda kubeerayo ennaku z'omwezi nga 10 January tutandika okulanga. Kakati mutabani wange bodyguard wange Liri Ssemambo ono. Yes, mumanyi. Angamba mami omanyi ebiseera bisinga nze sitera na kumanya bintu bya social media. Yes. Sitera kubimanya. Era Liri yatera okubimbuulira. Nangamba kiriko nangamba mami waliyo show ya Spice Diana. Meaning Spice Diana yasooka okuwanika date. Yes. Okay. Angamba waliyo show ya Spice Diana ngenda kuzomeza ngamba what? So ndaba nga nange kimpaddemu obuzibu. Bambi manager Roger yankubira. Manager Roger bwankubira ne mugamba kandabe what we can do nga kyegamba kye namugamba kuba nali sikimanyi. Manager Kavuma nankubira ne Spice nankubira. Ne mbagamba simanyi kangezeeko ndabe what we can do okulaba nti oba tulina kye tuyinza okukyusaamu. Kubanga sirina buzibu ku Spice Diana ate era naye tanyinaako buzibu mukwano gwange. Naye kati bwe kijja bwe kityo ne tunoonya twaddayo tulabe nga tunoonya date etannaba kulabika okuba tusobola okukyusa etannaba kulabika naye
mu kyonna nze kyensaba abawagizi baffe abagenda otuwagira oba batuwagira we have different audience totally different abawagizi ba Spice si be bawagizi ba Catherine Kusasira abawagizi ba Catherine Kusasira si bawagizi ba Spice Diana wadde nga tuli tulina industry ngazi tulina abayimbi bangi ate tulina ne bafans bangi abawagira music wa Uganda wabula nze kyensaba bwe banga date ebuze nsaba Spice akkirize tukole ffenna kubanga kino kisoose kubeerawo ku nze kyali kibadde okubayimbi be Bulaya bangi nebakolaidinga ne wano wennyini njikala waliwo instance emu yaliwo ku show ya Alien Skin waliwo ne Palaso ne wabawo instance yaliwo yali ya Spice Diana ne David Lutalo in 2019 Spice yali ku Freedom City ate nga Lutalo ali ku Cricket Oval Lugogo ngenda kusomeza 25 it was January January nga 25 2019 so buli omu yakola kubanga buli omu alina bafans be nze nga bwemmanyi ennyimba zange zenyimba nyimba n'abantu bange abenkuze nabo ate bendaba nti basobola okugenda basobola okugenda ku Sheraton Gardens omufaani wa Catherine Kusasira sagala kwerimba sigenda mutwala Lugogo kuba tajja kujjayo ekyo sagala mbalimbe mufaani wa Catherine Kusasira ajja wa Catherine Kusasira ate wa Spice agende wa Spice nze bafaanisi bange wembatwala bifo bitono wano mu kibuga Kampala we bayinza okugenda we bayinza okugamba nti tujja kutula tubeere comfortable so nensaba abawagizi baffe baleme kitwala mu ngeri tetulina battle sina battle yonna na Spice Diana she's my daughter she's my friend tetulinawo mbiranye yonna mbasaba abawagizi ba Spice Diana date bwe liba etuuse bagenda bawagire Spice Diana abawagizi ba Catherine Kusasira mujje muwage Catherine Kusasira support all of us over two of us someone may ask nagamba since Spice Diana was the yali asoose okubanga releasing a date don't you think nti gwenga gwe yajja oluvannyuma ennyo gwe wandikyusiza date yedda ku date endala kakati ekizibu kye twasanga nti ebifo ebyo era ne Diana naye ayinza okubanga bagenda ku Serena okufuna date kiba kizibu ebiseera bisinga ebifo byabwe biba bibooking era okutuwa date eyo gye baali balina bonga gye balina kizibu nnyo okubeera nti ogenda obaga nti banenjaga tukyuse date mumala kuyita mu mitendera kuba bifo mubimanyi biri bize naye si mu bubi era nsaagala abawagizi baffe bakitwale bubi nti oba nti kubanga nebogamba Diana sawa nakyuse okuddamu okufuna date ku Serena ayinza ogifuna mu November kizibu nabo benyini abategesi b'evulu bakimanyi nti okugamba Catherine Kusasira akyuse date kizibu oyinza okwesanga date yange bayinza okuba bampadde November ku nteekateeka zange zemba ntegese naye obaza bategese dota wange kiyinza okutaataganya mu financially yes bwe tutunuulira nti mami bbanga lyoludde mu industry Spice muwalawo mu ndongo gwenga gwe tolaba nti yes waba abantu bagamba wamuyingiridde date ye gwenga ng'omukulu tewandilese ekyo n'ogaka kireke kigende Spice akole nze ndikola olulala okirabamu embeera yonna anti kati nga bwe gambye financially oba n'abantu bange bentegese oba abagenyi bange bemba ntegese kizibu okuddamu okubagamba nti ate let me change the date okuddamu mbanga agenda okuba nga ntaataganyizibwa ng'omuntu so nga nsaba abawagizi baffe balime kitwala bubi oba my daughter my friend Spice obutakitwala bubi we have different audiences okitegeera nze ku show ya Spice egyo gamba nagimbako ya 2019
nga Lutala ali Lugogo nga yali ku Freedom City. Abayimbi tuli bangi nedde tezimu tuyinza okwesanga tuzimaze nga ziweddewo nga bw'ogenda okubukinga sa tugamba otandika okubukinga oyinza okula next year nga waliwo gyoyagala obukinga ate waliwo yagitwala kati nga bwolaba nti esaawa eno Mwami Geoffrey Lutaya ayinayo date ye Lutalo yayibukinga dda Maureen Natume yabukinga dda kalo natongo kitegeera so kati nekiba nga kiyinza okututaataaganya nenze kyensaba tuleme abawagizi baffe baleme kitwala bubi. Amukwogeramu ko ne Spice yangambye yabadde afiiringa so good okubeera nti yandiyagadde okubeera ku show yes yandiyagadde nnyo okubeera ku show oba naawe nojjako ku show ye in fact tugenda kikola vice versa kiyinza kikola bwe tutya time ya Spice bweneetuuka nga ngenda nyimba ewuwe ye bwane time ye wange bwaneetuuka nga asooka ngadduka nga yimba ewange nga tunyumya I know naye nze nsaba abawagizi nange nandyagadde kubanga nze mbadde muyimbirako ku shows ezisinga oba naye abadde ayimba ku shows yagambe ennyimba zo enkadde ziri zimunyumira nnyo nange maama we ate nga nange zinyumira nnyo ezize nakayimba ka Spice kano kayimba Siri Regular mbane I love that song so much era nkakasa nti nange nandikyagadde naye nga bwe kyazze bwe kityo tukisabire Katonda just atuteremu obwangu buli muntu ebigendererwa bye biyitemu. Abantu ababudde ne bakujajinga mami baga nti obosanga oli awo omwana amuyinako embeera embi abantu baleme biteekamu kajanja ffe tutulina mbiranye na Spice sirina era abasinga babadde balaba nnyo Spice mu bitu mukubira na nyesi mwe tuyimba nga tunyumya kyannaku nti kyazze bwe kityo nga bwe kityo bwe kyazze tetwakigenderedde nange nze saakigenderedde aye naye yateekayo tegambe takimanyi okitegeera tewali yakigendedde nga bagambye nti mukutya nga ntya Katonda nga setidde ggwe oba nga ntudde mu maaso ga kamera nali sikimanyi nali simanyi deeti era ne manager Kavuma namunyonyola bwe naye njoga ne Spice na bambi yankubira okitegeera naye nze mbasaba oba nsaba abawagizi baffe ffenna batuwagire bino ebintu by'okubeera nti muna abayimbi bizze ennaku zino mweteekako show bino birina gye bitwala music industry okutwaliza wamu kozi luli tebyaliwo ng'okuteeka show muyimbi nayateekako olunaku olumu ne kubeerako abayimbi 2-3 ku lunaku deeti y'emu kino kirina gye kitwala music industry atulagi oba of course kirina ate njagala kubuulira nti emabegako ffe otwayimbiranga kyobola mu music ennaku zino alagayizaamu nti edda bwe twayimbiranga ffe naddala kangaze mu Eagles Production nti nga tuteeka walingawo competition bwe wabulangawo competition nga tulagaya nga tetufuna bantu oba okitegeera ffe bwe twatandika kuyimba nga station afulumya oluyimba Maureen afulumya oluyimba nange nefulumya oluyimba kakati buli tutandika okubeera nga buli dakiika tuwaayo okubanga oyiiya ekirungi ekigenda okuyamba kigenda okuyamba abantu kitegeeza wabaawo ebbugumu mu music industry tekiba kibi kubanga abayimbi tuli bangi we are many tetusobola kwemalayo oba okitegeera kiba kyongeramu ebbugumu mu music industry ku lwange nze nsaba tekigaana kubanga bw'enkulaga nti kyentandikireko ne gamba nti audience zaffe tezikola ki tezifaanagana nze waliwo audience gye ntuukamu ne ngamba nti wano baaba nga bagenda kuyimbira baana nga byengenda okuyimba tebagenda bitegeera oluusi ezo sente ne zinsuba ne ngamba mu butuufu wadde mubadde mumpadde akasente naye sente zino byengenda okuyimba kubanga sijja kujja ne mbuulira abaana bagamba ekitiibwa ky'abaami kirimu ffe abakyala omwana tayingiranga mu bufumbo tamanyi bufumbo bwe bikwatagana kati byemuyimbye byo tebikwatagana abatabitegeera so kati omwana agenda kujja kuyimbire akayimba nga kali mulaavu nga oluusi tebikwatagana okitegeera so kati mbagamba nti audience zaffe tezikwataganyako ddala ziri totally different mami bwe tutunulira ensangi zino music waffe ayingiddemu politics politics asusse mu ndongo omuntu ayinza okwebuuza nti mami essaawa zino okuvayo no stagingawo concert nogaa kati oyimirizeewo concert totidde abantu kuteekako mbeera yonna gamba nti oba kiki sirina kyentya omuwagizi wa Catherine Kusaasira asigala amwagala bw'aba tamwagala batamwagala okwagala tebakukaka oba okitegeera omuntu agamba nti wadde nga birimu politics omuntu agamba nti njagala kubanga nyimba ku mikolo kyogamba nti waliwo batamanyira bintu bya politics there are many
ababeereyo nga tebamalina bintu bya politics nga bakola mirimu gyabwe oba okitegeera. So omuwagizi wa Catherine Kusasira bayaga Catherine Kusasira, omuwagizi wa Lilipaza bayagala Lilipazo, omuwagizi wa Saha bayagala Saha. Byanjawulo. Nzadde bwe twali tuyimba waliwo omukyala nga kubanga nze bwe nali ntandika okuyimba abamu ku bantu be natandika nabo okuyimba nga Chance Nalubega, abantu nga banyigiza mu kuyimba Queen Florence. Kati waliwo omuntu gw'osanga nga ngagamba banengeze obulamu bwange njagala nnyo omukyala gwe bayita Queen Florence nga yanyimbira kamba omulenzi yansiima kaga naye alina faani we oba okitegeera. Buli muntu mwe tuyimbira kisinzira kikyoleetedde eri abantu, kikyoyimbira abantu. Politics tayinza kumalawo music industry. No. Nitulaba nti munne ennaku zino agisensedde nnyo lwa bw'oba wa kibiina kino oyinza okukaaba, bw'oba w'ekibiina kiri. Naye kaakati njagala kubuulira. Okay, bw'oba w'ekibiina kino oyimbira kino, naye kye njagala okugamba ba artists abasinga bali eyo naddala oba ffe abali mu politics kubanga oba obuyaga oba teyagala nze ndi mu politics kubanga namwambala oba okitegeera. Vumbula ki kyogenda okuyimbira abantu. Pakati essaawa eno Catherine Kusasira nze nasimba emirandira mu music nti nyimbidde emyaka 2 20 years naye bakubuuza one of the best female artists in Uganda tosobola kuneerabira kubanga emirandira nagikola ki nagiteekayo. So nze ngamba bayimbi nti vumbula ki kyogenda okuyimbira baki abantu. Nze bwe kiba kuyimba laavu nyimba laavu, okuba kuyimba bamimba yimba, okuba kuyimba makanga yimba, sina kye sobola kuyimba. Kitegeeza emirandira nagikola ki era essaawa eno toyinza kuŋŋamba mbu Kathe twagala otuwoye akayimba akapya. Nze nyimba ze nsinga okubeerako nazo essaawa eno nkadde kubanga nazimba emirandira nagikola ki nagiteekawo. Emabegakawo twali tuwuliddeko nti munnaaye nti wandyetaaze omuyimbi yenna ku batolinga in case nga waali oba wakivaako ekyabbato nakirina ng'era nkyagala. Naye abayimbi abasinga naddala abakyala tuli nabo abamu tondooza ennyimba tezinaba kubanga tuzenkanya. Nnyimba nyina nnyingi nange zinnemerera. Kati bangamba okubatolinga n'abantu nje mbanyina kubatolinga n'abasajja kubanga ennyimba nyina nnyingi, ennyimba ze nnyina zigerageranya n'ez'abakamiliyoni nnyingi. Bakenzo nyina 83 hit songs 83 ze bagamba nti hit nti buli luyimba lwengenda okuyimba Catherine Kusasira lwengenda okuyimba ku stage olumanyi waliwo oluruddeko oluwulira nga lwatunda 83. Kati njagala ompeeyo omukyalo omu alina 83 hit songs yomba tandise ozikuna emingira zonna oba wali oziwuliddeko yana itaziweza. Yeah. Maureen Nantume taziweza. Stesha Mayanja taziweza. Kati gwagala kubatolinga n'abasajja kuba Chameleon balina ennyimba ezo hit wezityo ba Chameleon ba Bebe Cool ne Saha naye tanaziweza 83 tanaziweza. Balutalo talaziwezeza. Lutalo ze nyimba azina abantu nga babwe batyo basajja bamisa kisemakula nompa papa oyo ku mubato nga musajja ku mukazi oyo tubatolinga kubanga ennyimba yazirina ezazirina. Oyagala kufafaagana n'abantu balina nnyimba abatalina nnyimba tebatawaana ate kati batuma nti nja kuyimba bandeke ku stage nga nze nkyayimba nga zibaweddeko. Saha yamutenga yayagala kubatolinga na Musuuza gwe mulaba bato yawe ng'agamba yayagala kubatolinga na Musuuza Bebe Cool. What's your say about that? Abona basajja bamaanyi bona bamaanyi kuba yagambye yayagala bakwata kakota gwakuba yavaawo. Saha musajja Bebe Cool oyo size nene nenemu nga bw'oli nti big size munenemuko. Gikolako sena nagikolako saagiddamu kuba ebyetagisa musena byonna mbimanyi. Kati ate njagala nfuneko ku Kifunga Gardens nti ate nakyo nkirabeko kyagenda nti abawagizi bange tebagenda genda Lugogo abamu batyayo
batyo bayinza obasikako obusawo azza yanyumye wali abakubi b'obugatto abakubi b'empoole kakati omuwagizi wa Catherine Kusaasira really tayinza genda tayinza kugenda eyo kubanga abantu bange nkuze nabo oba okitegeera bakolamu abamu bakyala bali eyo mu wino bayikolera emirimu gyabwe abakyala bali wano Wakiseka bakola emirimu gyabwe abakyala kugamba abakyala abakozi mwakeedi ezo oba okitegeera nti bakozi bakola nkuze nabo nga tukola bakyala bakozeemu amami nga naatera okuba nga nkuta tulina we twali wali olinawo oli ng'oli mu performinga olina statement gye wakola egamba nti bannange nze omusajja nnina omuseruga temunsibaako basajja bammwe abo twagala otulambulira ensonga ki kye wali otegeeza kale kati mu kyo kye nali ntegeeza omanyi nze buli lwenkola interview yonna oba ndi ku stage oba ndi wa mentioninga omwami wange because I love him ate ye muntu ansinga okuntegeera nti yammanyi nti kati mukyala wange wano kino kimutadde ku pressure kati ayinza okunfaako mukyala wange yayagala kino bw'atunula bw'ati aba ategeeza kino so abantu abayinza okugamba nti ate bigambo tebibulamu ebigambo biba bingi ebyogerwa simanya kaka ayinza okuba nga ayagala naye bambi tebannenya ebiseera ebisinga nti ndi mukyala alabika obulungi ate omukyala alabika obulungi omukyala alabika obulungi yena alina okwogerebwako alina abasajja bangi simaye biki so ebyo bibaamu nti birina kyobola tebindya kati nebaza kyobola manjagala nnyo omwami wange kubanga yantegeera yammanyi yagamba nti neboogera ebifaana bitya ye yantegeera wajjawa statement eyo lwaki waleeta statement eyo statement eyo nagireeta olwa ebintu bijja byogerwa biki bingi tubulireko nga bibiri oba kimu ebisookera ddala mu kyo Kusaasira ndi mukwano gw'abavubuka bangi nze sina mikwano gy'abakazi nze abasajja basinga okuba mikwano gyange era ebiseera ebisinga bw'ongenderera nnyo nze sina mikwano gy'abakazi naddala okitegeera mikwano bange basinga okuba basajja kati abasajja basinga babanjagaza ayagadde gundi ayagala gundi ekitali kibi because omukazi omulungi yenna tebajja kusanga na kijangaja bamwagaze abantu era balabikako obulungi era nze kyebaza kajo bangamba buli mukyala yenna ali eyo nti bagoba agulina kati gwelabika bulungi nyirira osirike bagenda kukutuumako ebintu byonna kasabira nga omanyi kyoli kakati ekyo ekyamwami wange nyino ati goli bangi ze banjagaza abantu bangi bungi babakyalaba bakyalaba bungi abasajja ab'enjawulo nze nyina emikono gy'abasajja bangi many nga we are just friends nebyo ze tebindya kubanga bigambo bingi byayogerwa ate njogeddwako okuva natandika okuyimba paka kati nkyayogerwako singa nali siri muyimbi w'amaanyi era singa tebanjogerako tolanga mbakolera amawulire gwe bwoba ontunuulira muli olaba nakyuka ki kubanga bwemba na interview naawe ngamba madamu Kathy olabika bulungi you're looking good nakyuka ki kwegamba tebikulya balina okunjogerako bagoba agulina nze Kathy namanyira okunjogerako nti banjogera kubanga ndi mu limelight naye waliwo olwosaasira omuntu omu gwe bateeka mu limelight nogaba nange oba oyo asobola okitegeera so waliwo omwami gwe twali tutandika story twali tutandika interview eno nagambye waliwo munamawulire ensigo yanyiigira yamaliriza ali bubi nakati tatereeranga kuba Kafeero yafa amukolimidde eyamuwandiikako nti yasigaza ebisiyaga by'abafu mu nnyumba ye paini ekimu ku kyo ekyaviirako Kafeero okufa ebimu byebyo mubuuzanganya abantu ekintu ng'olaba tekimumalaawo n'osigaza omukwano mulimu gusobola okuggwawo essaawa eno mu kubya TV naye bw'oba nga wateekawo obukyayi eri abantu omaliriza bubi okay tetugenda genda nnyo into details oyo abadde mami Catherine Kusaasira weewaawo mukyala nga bw'omulayo mukyala muntu w'abantu
ate munne bw'omutuusaako embeera embi muyinza otuuka to an extent mbanga akulabira eri omulabira eno sobola okwogera ekyayi kituufu ate nga ndi mukyala asengejja mu bintu bye mba ngenda okwogera kati simala gwogera omala gwogera nsengejja kye mba ngenda okwogera nti kyenfulumiza kigenda kuleka waggwe kigamba obwa presidential advisor mbu bakumisplacinga omuntu omulala nti no musuuza abantu ekintu kibagano kitegeera bulungi kibannyonnyole bakitegeere Eddie Kenzo presidential advisor ku creativity Catherine Kusaasira presidential advisor Kampala issue omanyi mbanga aliko emandwa etegeera nti nno mugenda kumbuuza bino twali tutandika nakugambye nti nze tuli ba presidential advisor 236 buli presidential advisor alina omulimu gwe wabula tebakureplacinga muntu era nze Kenzo namusanyukirako kubanga ate mu music industry tulina presidential advisor owa arts mu art so namusanyukirako olwekyo era abantu abasuubira nti obwa presidential advisor sivaako paka mu Museveni ng'avudde ku buyinza sivaako tebamuteekako na muntu kitegeeza wali oba olekulidde bibyo paka lwendifa oba nfudde nga nvudde mu nsi yesebo kati njagala abantu kibanyonyole bulungi bakitegeere bwe bakubwa presidential advisor tulina omukyala gwe bawa presidential advisor senga wa kabaka w'e Tooro omumanyi Elizabeth Bagaya nakati akyali presidential advisor bamuwa presidential advisor mu myaka nga president yakajja mu buyinza akyali presidential advisor ye twali ekyankwazi twali naye nga bayise ba presidential advisors so paka lwendifa how old is she now takadiye alina mu 80 something or 70 akyagumidde kyali mugumu naye kati gwe otoli wa kukaddiwa kati ze saagala kutya ogenda kukaddiwa n'ekitiibwa kyo ebintu byensinga okutya kukaddiwa olaba kati nga njogera emyaka gyange emituufu nga sirimbye teboogera myaka gyabwe mami ogumye ate nze njirabika kale gyogere nze kusaasira emyaka gyange gyendimu nga ninga ekyana ekito ekyemyaka ekyemyaka 25 kuba bw'oteekawo n'omwana omwaka 25 tansinga kunyirira I'm 42 years I'm 42 naye bwetu bwenfaanana I look good I thank God for that tosaze emyaka mami wadde kusalako nze sirimba myaka era abasinga mugize okujja bwemba mugize mugigoberera gye myaka gyange mami biki byokola beside music olina ebintu ebirala byokola beside music webale nnyo bayiddala kubanga munawe okonye ku nsoloboto bakubaga nkonye ku ntoloboto banange nyina restaurant yange Entebbe etunda biki byakulya ndiisa abantu kubanga nze ebintu byensinga okwagala Catherine Kusaasira njaga nnyo omuntu okulabika obulungi njaga nnyo omuntu okulabira omuntu n'alya bulungi njaga nnyo omuntu nga tatunula njala nze wange bw'ojjawo Kusaasira nkuwa ekyokulya nfumba nno kyokula nze ndudde mu bufumbo wa mwami Seruga you know how to cook my God how to peel nze omwami wange tebamufumbira mmere omwami wange tebamufumbira nva omwami wange tebamugololera ngoye omwami owange tebamundabirira gowo omwerabiririra byalya byagenda okunywa byagenda okwambala byagenda okuteeka ku mubiri tsyu yes kati ovote bali omwami wange n'ongamba mbu omwami wange ayambadde essaati endala ng'evuddewa gye simugololeredde gye simuwadde kwambala kyovula nze ntudde mu bufumbo obufumbo kutegeeragana na munno kati abantu bane omwami alina okuva waka nga alidde ka breakfast nze ate wange kati Kusaasire wange nze njagala mujje mbawe ku birungo byenkozese wamwe Seruga kati mujje ku restaurant wali ewange abaana abawala abato abo tegambe nti nno omwami omutero ekirungo kino omukola poto omugira gamba n'owulya nga naawe obufumbo bwo ne bunywera ng'obwange nkuwe ku bukodyo omuwa ku butips bw'okuwangalira mu bufumbo kubanga munaye bwange bw'ojja n'olyawo ku restaurant yawe wange budakikuba oyagala ojja olyawo kubanga zimanyi okulunga ebintu ebirungi esangibwawo
esangibwa Ntebe wano ku Boss Ladies after Horizon Hotel when you're heading to Kampala awo wennyini ekyengulu waliwo ne washing bay naye ojja n'opakira bulungi emmotoka yo n'olya ekimere n'onyumirwa noonya katunda akalungi akalongoosa akatali katabule ennyo bina birungolungo akalongooseemu kugamba n'obulya n'olaba n'ojja n'olaba n'ogamba Sserugga ki ekimusiba lwaki bawangane ne mukyala kusaasira birungo ki omwana yenga birungo ki bebasa mu mukwano guno wegutusuzanga tutunula negutulinya ne ku bwongo ng'omusujja laba bwe gukulesa wabazadde maama ne taata boyagala ennyo n'ogenda n'oyo gwe walaba oluvannyuma akati njagala weebuuze birungo ki Sserugga byemukolera biki njagala ojje ole ku kirungo kyange kyentabula ali ekituli ekimere kye ekyakabi olabe ddala mu butuufu kino omwami Sserugga yekimusibya omukyala kusaasira kyoba nalinako nedduuka ly'engoye era nkyalirina so njaga nnyo okwambaza omuntu n'aba nga anyumye njaga nnyo omuntu okuba nga alidde bulungi kubanga nze ne wange waka nemmere teggwawo ng'omukyala omufumbo mwami bw'akoma okusaa 10 akamere kaba kaayidde dda nomba ziba 10 ez'ekiro nze wange emmere Sserugga agira enaanuuka bweti kati ewankusaasira emmere wange ku restaurant ogenda okujja nga olutooke lunaanuuka bunaanuusi luti ekijanjalo nga nkifumbye bulungi kwegonnola bulungi ekijanjalo ekyo nola bulungi ekiva ekirimu ebinonoggo Mami Catherine kusaasira wayingidde restaurant Hajji Haruna Mubiru ali mu restaurant business nungi oba kati munneeyi business nungi kyenyiza okugamba omuntu wasasaa kuba nga akutogera oba akutogera abalala bw'onyingira mu business y'emmere nungi it's a good business yeah kale mami tweyanza nnyo tweyanze egenda osobola otwayo akagambo kambubiri eddeeti y'ekivvulu atugenda kubeerawa tiketi zaafulumye basaba ne bannyabo amanyi eddoboozi omutakatweni kusaasira bannange mwenna abatulaba babadde batulaba mbasaba n'obuwombeefu with due respect yes n'obukakkamu nti mbasaba bambe mujje mutuwage ennaku z'omwezi nga 10 January 2025 biri bakyogera batyo 2025 yes mujje mutuwagire mugende muwagire Spice Diana mujje muwagire Catherine kusaasira kubanga ffena tuli bayimbi balungi no bad energy yes ffena tuli bayimbi balungi mujja kusabula omujja anaayagala okugenda ajja kumatira mujje mutuwagire mu mutima mulungi tetulina bato yonna mbaagala nnyo abakyala mukume abaami bammwe mukumire ddala n'okumyota omwami mukume n'okumulabirira obulungi ennyo ng'omubudaabuda tomukkiriza abatwazi nikambuuza ekibuuzo kimu mami n'okulirira emyaka 40 something abaana mukuze abaana bo bakuze ndi musanyufu emyaka gyange osuubira okuba nga omwana omuzzaako oli yani Finera kyana kitonda naye ngenda kizaabu eddi kyaweza 17 years she's now 17 years nsobola okumuzaako neze bwenti bwenzaala abaana gapu ng'oba wanene obuzaala bona tosobola okulabirira so okuzaala bwana n'obukuba baganda bo notandika okubeera nga bakubonyaabonya noba nga tova ku geeti z'abantu osaba buyambi wazaala baki bootasobole zaala bona tosobola okupulaninga okubya ennyo naye nga kyandibadde n'omuzaako munnaye naye kati ngaffe abakyala abakozi tetuzaala nnyo zaala bona osobola okulabirira saabagenda okukalubiriza abantu Junior tolaba musajja mukulu oli naye woona akuze Junior musajja akuze aweza 21 years is now 21 akuze asoma ali ku university and I've heard nti abaana tebalina muzungu olina sente mami abaana kati obaweererera mu nsi za Bulaaya yiri sente z'e Bulaaya ekyo nkyebaliza Katonda buli kubanga nzi mukazi musabi mufukamira buli ku makya kyosaba Katonda bw'oba oyagala Katonda okkiriza nti Katonda byonna abikola
fukamira ku mavivi go buli kumakya osabe ku kitanda ng'oli bw'omu ati wali muntu mugabe mukama nsaba kino tojja kulemererwa kubanga with God all things are possible. Kale tweyanziza